Mu lesson quote eyokuna tugenda kutunulira obulamu obutaggwaawo ekibi n'okufa gattako essuubira ebiseera eby'omu maaso. Okwagala kuleeta obwenkanya n'ekisa, ekibi kireeta kufa. Tugenda kutunulira enteekateeka y'obulokozi nga bwe yabagibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olutalo olunene olwatandikira mu ggulu ate mwattu nga lugenda maaso n'okuyinda ku nsi kwe tuwangaalira. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera discipline. Yo obadde okimanyi enti kano yakutondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Eddembe lyenga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi. Ye abaffe Mukama waffe Yesu Kristo okimanyi nti yakkiriza okufa okutufiirira nga n'ekibi tekinnabaawo. Ku lunaku Adamu ne Kaawa baayonoona, Kristo we yeeyimirira okutufiirira. Tusaba bakadde b'amakanisa abasumba baffe okugattako n'abavubuka enjasa b'eggulu abasoosula ebyawandiikibwa. Lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi ali ku 3ABN entwalo omukisa guno okubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukwebaza kubanga otuninze otumbudde 3ABN amazima agatajjunguluddwa era ntwagala okwaniriza mu ngeri ey'enjawulo mu program lesson wiiki eno ziba ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'akawungeezi ku Friday nga twaniriza sabbiiti. Tukwebaza kubanga otwegasseeko nnyo nnyini ddala ate ndikuyozaliza gwe atuse ku buwanguzi so nga mukwano gwaffe azitowereddwa mu ngeri ey'enjawulo twala okutegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo afaayo. Agamba nti mujje kyenti mumwe n'abakoera bazitowereddwa nange nja kubawumuza. So mu programu eno tugenda kuba tuyigira ku bigere bya Kristo ebyama ebyekuusa ku muliro gwa Geyeena, empeera y'ababi kuba Bayibuli nti empeera y'ekibi kwe kufa. Kati muliro gwa Geyeena ogwo okufa okwokubiri kwe kugenda okusaanyaawo bonna abajeemu. Naye waliwo ebyama eby'enjawulo bye twetaaga okuzingulula mu programu eno olwaleero. Nsaba okkirize tubeere nga tubiyigira wamu. Akubuuzaako nsi Yonasaani Matuvu Munagomba ate nga ndi wamu n'abasumba bange. Musumba asooka wano ye musumba Sebagala Ivan Samuel. Ekituufu. Okuva ddala ku kitebe ekya Najjanankumbi wali. Tusanyuse nnyo okulaba abantu baffe nga nabo bali kitundu kuffe mu kuyiga kuno. Twebaza bagobera programu eno te ne bajagazisa n'abalala Mukama bonnyo omukisa. Weewaawo tuyenza nnyo musumba waffe. So nga ku lweri tulina musumba waffe Yobu Kimbugwe. Musumba Job kuva ku Makerere University School of Makerere University Seventh Day Adventist Association. Somero ly'abayivu eri. Musumba waffe tusense nnyo okulaba. Neyanza sebo. Buuza ku mulabi waffe. Mukama nsaba awo omukisa omulabi agoberera era ayiga wamu naffe. Nsaba Mukama akuwa omukisa okulabika nga ekyokuyiga kino obaako kiwejjiramu kigenda okuteekateeka ate nga naffe bwe tutyo tuteekebwateekebwa olw'Obwakabaka bw'ogenda okujja. Weewaawo. Esewo. Amiina. Tuyenza nnyo musumba waffe. Amiina. Kati omulabi waffe tusaba okkirize weewombeeke mu kiseera kino tuweeyo essaala eggulawo enteekateeka eno ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Musumba waffe Yobu tuweeyo essaala. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna ataggwaawo. Tweyanzira nnyo tweyanzeege otuyisizza mu nnaku 6 katukola emirimu gyo gye watuwa. Laba nno tuwummula ku sabbiiti eno tusaba otunaaze n'omusaayi gwo etugenda okuyiga kitaffe bituteeketeeke olw'Obwakabaka bwo. Tusabe ebitono ne twongereko bingi ng'ekisa kyo n'okwagalako biri kubanga tusabe nga twegayo okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo. Mukwano gwaffe twongera okwaniriza mu lesson weekend tuyigira ku bigere bya Kristo nga tuli mu kutunulira emiriro gino egya Geyeena. Esebo. Ali ku YouTube tukubuuzaako weebale nnyo okuba nti otambula naffe. Weebala subscribinga. Whoever has subscribed to Avento Productions, thank you so much. Weebale nnyo. Comment z'olekawo okusharinga obubaka buno. So nga wuliwo n'okulayikinga. Ennaku zino bakigandawaza. Liking, sharing, commenting. Commentinga, okusharinga, n'okulayikinga. Mutukola bulungi nnyo mikwano gyaffe abali ku YouTube. Amiina. Kati mu kiseera kino nja tuggulewo enteekateeka yaffe eno. The fires of hell. Muliro gwa Geyeena. Manyi kwota eno tuli mu kunnyonnyoka ebyama ebikwatagana ku bulamu obutaliggwaawo. Kitwogera okiddamu. Okufa kwajja kutya twakulaba nti kwaleetebwa kibi
era ne kubona eri abantu bonna. Kituufu. Naye tuzze tulaba biki ebibaawo omuntu ng'afudde ne tulabira ddala ng'omuntu bw'afa afiira ddala. Ne wabaawo n'ennyiriri ezaali zibobye omuntu ennaku ezo ku musaalaba era onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Waliwo olunyiriri lwatubobye omuntu oluga nti Yesu yagenda n'abulira enjiri mu kkomera. Naye twakizwa oluvannyuma nti si ye yabuulira wabula Mwoyo we yabuulira. Nga ne be yabuulira baali balamu ku mulembe gwa Nuuwa. Be bajeema ne bazikirira ne babayita emyoyo. Ne babayita emyoyo. Ate emyoyo egyazikirira. Ate n'abaawona nabo babayita emyoyo egyawona. So ekigambo omwoyo kirifaalinga ku bantu balamu. So si abaafedda. Mbu ne bafuuka oba emizimu oba ekintu ekirala. So eyali ensonyi ewedde. Naye ku luno twagala okutegeera ebimu bwe twandiise obuziringitano, objections, ensonga abantu ab'enjawulo ze balina ezikuubagana ku nsonga ya Geyeena. Eyo nkulu nnyo nno. Geyeena nkulu nnyo okuyigako. Nga tetunnabagenda wala Musumba, mukkirize nsome ebigambo bino ebiri mu bbaluwa esooka eya Pawulo. Baluwa yesooka sura 5 eri abaki eri ab'Esesalonika. Eri ab'Esesalonika sura 5 olunyiriri olwa 21. Pawulo agamba nti mugezengako ku bigambo byonna. Kyokka bwe mumala okugezaako munywerezenga ddala ekirungi. Mukeme muteeke ku kugezesezo. Waliwo yagamba to the learn to the testimony. Tudde eri amateeka n'obujulirwa. Temubitwala butwazi. Temubikkiriza bukkiriza nga bwe muwulira oba mubitegeera. Actually gwe mulama gwe tugenda okutambulira leero. Leme kukkiriza bukkiriza bigambo nga bwe bikkirizibwa abalala bonna. Tuleme kukkiriza bukkiriza bigambo bwe tubiwulira nga babyala babyogera. Naye tubukeme tukakase obanga ddala ge mazima getteekwa okutambula nago. Statement nungi nnyo eyo. Juzi mbadde nsomako mu kitabo kino ekyaffe kyebayita Great Controversy. Olutalo olunene. Muwandiisi ng'agamba nti before you accept a precept or a doctrine, you must demand a plain that says the Lord. Nga tonnakkiriza kiragiro oba enjigiriza olina okusooka okubuuza bw'ati bw'ayogera Mukama omulambulukufu ku kyo. So twala kwetegereza obulungi ensonga eno ya Geyeena mu buufu obwo. So kyetuli mugamba basumba bange nti waliwo abantu bangi bambi abafuna ebintu bino mu ngeri yeesulise. Naye ng'ate bambi nabo tobanenya nnyo kubanga bawulidde oluvuvumo olungi okuviira ddala bannaddiini abasiyologiya ab'enjawulo. Twala ekyokulabirako waliyo abakkiriza nti essaawa zino omuliro gwa Geyeena guli mu kwaka. Nti era gugenda kwaka emirembe n'emirembe. Kituufu. Abalala ne bakkiriza nti waliyo ekifo ekiri wakati awo wakati w'eggulu ne Geyeena bakiyita purgatory. Nga toli eno toli eri. Naye oli wakati awo. Nti kati oyo wagendayo abasabiddwa essaala eziwerako oba oli awo abasasuliddwa n'ensimbi eziwerako basobole okulongoosebwa paging kubalongoosa balyoke batuuke mu ggulu. Era waliwo munaddiini omu eyakomawo n'ategeeza abakkiriza nti banne mwongere okunsabira n'akamalayo emyaka 4 mu purgatory. Naye ndi kumpi kusomoka. N'atera okuvaayo mwongere essaala. Mwongere essaala n'ebirabo. Kati oluvannyuma Sumba n'oseka n'ebintu biri serious. Oluvannyuma n'akomawo n'abeebaza nti banne kati ndi mu kwesiima ndi mu ggulu nasobodde okusomoka purgatory. Naye ng'enjigiriza zino zonna zisinzi abamu batera okuzikombooza ku nnyiriri eza Bayibuli oba oli awo ze baba tebategedde kikyali kiruubirirwa mu kuziwandiika. Nina ekintu Musumbange kyetera okugenda okugezaako okukulembeza ne munayongera okumpabula amakulu g'omunda. Bw'osoma olunyi lwa Bayibuli kirungi nnyo ne weebuuza Katonda yali aluubirira ki wano. Purpose. Kuba buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda. Era kigasa. Kigasa. Yes. Olw'okuyigirizanga, olw'okutereezanga. Kati yali ayigiriza ki
twala ekyokulabirako wiiki entwala kwetegereza bimu ku bigambo nga waliwo envunyu ezoogerwako ezitafa ekyo kimu newabaawo omuliro ogutaggwaawo ogutazikira ogwo ogw'emirembe n'emirembe kituufu ebintu ebyo byonna twagala tubitegeere bulungi nnyo okusinziira ku mbeera eno abatukuvu abali mu purigatori waliwo wano emyoyo egitalina mibiri disembodied bodies nga giriyo mu paradise olusuku lwa Katonda gyeyagala twatulayo ne bayibuli kikyenyweza ku nsonga zino musumba bange tutandike n'envunyu zino ezitafa envunyu ezitafa Yesu yaddingana ebigambo ebyayogerwa mu Isaaya 6:24 wandibisomye kubanga bijja kutuyambako nnyo mu kuyiga kuno. Isaaya 6:24 Yesu bwe yali nga annyonnyola ku kabi akanene akagenda okusisinkana abajeemu si ekyo kyokka naye ng'agezaako okulaga nga bwe kiri ekirungi waakiri okugenda mu ggulu nga tolina maaso oba nga tolina mikono oba nga tolina kiki okusinga okugenda mu geyeena envunyu n'omuliro naye gye bigenda okukulira oggwewo lwaki togenda mu ggulu ng'oli hafuwe naye ng'otuuse kati Yesu bwe yali annyonnyola embeera eyo n'ajuliza ebigambo ebyo mu Isaaya 6:24 Bayibuli egamba nti kale balifuluma ne batunuulira emirambo gy'abasajja abansobezaako kubanga envunyu yaabwe terifa so n'omuliro gwabwe tegulizikizibwa kagadde nnyako era baliba kyenyinyalwa eri bonna abalina omubiri envunyu yaabwe terifa n'omuliro gwabwe tegulizikizibwa. Osoma ebigambo ebyo mu bwangu nga tobikemye oba kubigezesa nga Pawulo bwe yayigiriza Abasesalonika owunzika ng'ogamba nti okubonaabona okw'omugeyeena kwa mirembe na mirembe kubanga envunyu eziriyo tezifa ziriya buli lunaku ate n'omuliro ogulyo nagwo tegukola ki ekitegeeza be bookya ne be balya nabo baakubeerawo nga babalya bwe babalya ne babalya emyaka n'emyaka tetumanyi oba basooka balya envunyu zo ne zikoowa ne zibakwasa omuliro oba omuliro gwe gusooka okubookya ne gubakwasa envunyu oba byombi bibalire kubanga ate omuliro teguyinza kubanga gwokya ate n'envunyu zirya kaakati kitegeeza nti either oba envunyu ze ezisooka ezigaa kati gwe tumukoye tukwate omulala kati tumutadde mu muliro bw'otandika okutwala olunyiriri luno nga bw'olusoma otabuka mu kuvuunula kwalwo ye Yesu abo wakyogerera ekyoka tusome Mako soma ne Mako 9 tusobole okwasaganya emboozi zombi naye mbufunze kitugamba nti bw'osoma emboozi eyo n'ogitwala nga bw'eri nga tofuddeeyo kwetegereza makulu gaayo omaliriza naye wennyini avuunula ekintu ekyo totegedde bulungi envunyu ze zimusookako oba muliro oba byombi era ki ekimumalawo ku byonna ate nga tekimumalaawo kakati otandika okufuna ebizibu so that is why twetaaga okusoma olunyiriri olwo tugatte ne luli tegere emboozi ya Yesu bweva na lwaki akwotinga olunyiriri luno naki kye tuteekwa okutegeera mu lwo agamba bw'ati nti na buli muntu aneesitazanga omu kwabo abato abanzikiriza waakiri oyo okusibibwa olubengo olunene mu bulago bwe asuulibwe mu nnyanja omukono gwe gukwesitazanga ogutemangako waakiri gwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu okusinga okugenda mu geyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira n'okugulu kwo bwe kukwesitazanga okutemangako waakiri gwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako okugulu ng'oli mulema okusinga okusuulibwa mu geyeena ng'olina amagulu gombi envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira abadde akyayongera n'eriiso bw'otunuulira emboozi eyo ekulaga Katonda n'engeri gy'agenda okukwatamu ensonga z'abantu bombi abakkiriza ne bamwesiga newankubadde nga bagenda kuyita mu kusoomoozebwa n'okunyigirizibwa
naye ate abajeemi ne bagaana nabo bagenda genda mu kifo ekyo yesu kyannyonnyodde n'alifaalinga ku bigambo bya isaaya mu makulu g'emboozi eyo kino yesu kyategeeza kiriwa tewaliwo mugaso gwonna gwakugenda na bitundu bya mubiri nga bijjudde nga bigenda kuliibwa envunyu n'okwokyebwa omuliro. Tewaliwo value yakugenda n'ebitundu by'omubiri byonna ng'obirina naye nga bigenda kwokebwa. wano ali mu ntaana bamututte tumutadde mu keesi butereevu ne tumuteekayo neyebakira eringi ekituufu kati envunyu nezitandika okumulya ate era ku nkomerero ng'azuukiziddwa okugabana kufa okwokubiri omuliro ne gumwokye okumusaanyaawo. Ndowooza okunyolwa kw'Abayudaaya mu kino kugezaako okutulaga feeti eya byombi nti wetufa envunyu zitulya ne ziggwawo zitukonsuminga okutuusa ku kuggwawo naye tekikoma awo. Waliyo okuzuukira okwokubiri. Okuzuukira okwokubiri kuwaata abo si baakuvaawo na nvunyu abo baakuvaawo na muliro. Ndoze expression ya Yesu etegereka bulungi. That is the fate of the wicked. Nyuzi balya bafudde ate bakoba kwekyo bazuukira ate bakola ki omuliro nagwo ne guba consuming. Kyagadde ekyo kunnyonnyola okwanku feeti y'abafu kyaluubirira okubayigiriza. Naye bwe tutunula wano ku njigiriza egamba nti envunyu zino zifa kyenyinza okwogerako ekitono nti okuyigiriza kuno kw'envunyu tezifa. Ekigambo kino nga bwe kisomeddera bwe kirambikiddwa tekigezaako okunnyonnyola nti waliyo envunyu ezitafa eziri abantu oba omuliro ogutazikira ko tunaagwogerako mu maaso awo. Naye envunyu ezitafa teziriiyo ezibeera awo nga tezifa. Wabula okunnyonnyola kuno kugamba nti okuliibwa n'okusaanyizibwawo okw'omuntu emirembe n'emirembe n'aba nga takyadda ge makulu g'okuliibwa kuno nti mu geyeena okusaanyaawo okwa geyeena kugenda kusaanyaawo omuntu obutadda emirembe n'emiki n'emirembe. Envunyu kulya muntu okutuusa lwaggwaawo bw'aba aweddewo kitegeeza nti okuliibwa kw'envunyu ze kumulidde kugenda kusigala nga kuli impactful emirembe n'emirembe. Eternal punishment etegeeza nti ebiva it is not necessarily the punishment alone naye n'ebiva mu punishment nabyo bya mirembe na miki na mirembe. Z'envunyu Yesu zaalifaalingako wano ez'okulya ababi okuggwaawo zibalya ne baggwaawo ne bwe baggwaawo ekiva mu kuliibwa kwabwe envunyu kya mirembe na miki na mirembe. Kyavaga n'envunyu ezibalya tezigenda kufa. Lwaki? Kubanga ebiva mu mulimu gw'envunyu bigenda kubeera bya mirembe na mirembe byebiriwa kwe kusaanirawo ddala ng'omuntu si waakudda mulundi gwakumeka gwakubiri n'omuliro guli bwe guli tegwokya bbanga lyonna nga gwokya muntu atafa gumwokya n'afa naye ebiva mu kumwokya bya mirembe na miki na mirembe yensonga lwaki gusigalanga ogumwokya ebbanga lyonna. Sumba olina ekintu kyonzijukiza nja kumanya njawulo eri wakati wa bino ebibiri. Waliwo yagamba what's the difference between eternal punishment and eternal punishing? Njawulo ki eri wakati wa Uganda kyusa otya eternal punishing and eternal punishment? Njawulo eriwo wakati w'ekibonerezo eky'emirembe n'emirembe n'okubonererezebwa emirembe n'emirembe. Ndowooza wano wetugifunira wano batulaga eternal punishment kwegamba okubonerezebwa kunywera emirembe naki ebivaamu bya mirembe n'emirembe. So si kubeera nti omuntu agenda beera awo ng'abonerezebwa bw'okyakagalo kamu emyaka 10 bakwata akalala okiraba kyenyongedde okulaba nti eternal punishment kitegeeza ebivaamu bya mirembe gyonna. Eternal punishing wandibadde nga agamba nti omuntu ono abonaabona nga tafa mirembe na mirembe. So wano Yesu ayogera ku eternal punishment
ate bigenda okuva mu kubonerezebwa kw'ababi bya mirembe na miki n'emirembe. envunyu bwe ziribala ziribaliira ddala ebbanga lyonna kubanga tebaliddamu kulabika. Omuliro guli bookya zeza ddala ebbanga lyonna kuba guli bamalawo kiki kyokka. Yali omusajja ono agenda agamba nti in the end ku nkomerero we are either totally saved or totally lost. Yeah. Ku ntiko ya byonna There's no middle ground. waliwo nampa wengwa nti nze ndi awo kale oba oli awo ndiba n'obulamu butaggwawo oba ndibeera n'okuzikirira emirembe gyonna. So okusalawo kwokola kwe kutegeeza gy'ogenda okubeera. Either ogenda beera mulamu emirembe gyonna oba ogenda kubeera mufu. Etaano punishment oba etaano life. Bwe kiri? Isewo. Kati nno musumba wange nga tumaze okwetegereza envunyu zino yazitegerekese nti zikulya kyagadde nnyo nti osookera mu nvunyu n'onzikira mu muliro azirongaazi oli mugyemu. Omu yasooka okukeketa zenvunyu then n'owunzikanga omuliro gwagenda kugenda kukola ki? Kusaanyaawo. Naye waliwo ebigambo ebirala era ebyogera ku geyeena ebitukaluubiriza okutegeera ebitera okutukaluubirira okutegeera. Naddala era ekigambo kino kye twogedde tusoose tukikoonako wali nti omuliro teguzikira. Tusobola obuuza ekibuuzo omuliro guno teguzikira oba teguzikizibwa? Teguzikizibwa. Teguzikizibwa era bw'oba osomye n'oddayo eri mu Isaaya agambye nti omuliro gwabwe oba omuliro gye gutazikizibwa. So waliwo enjawulo wakati w'omuliro okubanga teguzikizibwa ne teguzikira. Teguzikira weeri. Lwaki? Lwa nsonga nti bwe gutandika okubookya tewali ayina maanyi kuguzikiza mpaka nga gubamaliddewo ddala. Tewajja kubeerayo ba fire extinguisher nti kaakati omuliro gutandise katujje n'amazzi tusenereke Victoria tutandike okufukira omuliro ogwo guzikire. Teguzikizibwa. Ennyanja ensi yonna egenda bagenda kubookya mpaka nga ekigendererwa eky'okugyawo ekibi n'ebibi n'ababi ne bamalayika abaagaana nga baweddewo. Ekyo agamba nti etaano fire guliwo okwokya mpaka lwe gumalirawo ddala era agamba mpaka ng'ekikolo nakyo kisengere kwega kibenge bakyokyezza ekikolo eky'ekibi tewali ayinza kuguzikiza. Lwaki teguzikira? Bw'oba osomye ebyafaayo by'omuliro guno fire teguzikizibwa. Teguzikizibwa. Noza ekigambo ekipeeka kye tufunyeeyo. Teguzikizibwa. In fact omunnyonnyozi omutuufu yandigambye nti kyandinnyonnyoddwa nti teguzikizibwa. Envunyu yaabwe gyetafiira nga musumba bw'agambye. Lwaki tefa? Mpaka ng'emaze okusenkenya n'oggwerawo ddala awo nayo n'eryoka efa. Yo tefa mpaka ng'etuuse ku nkomero y'okukusaananyaawo. So as long as you live. Sigamba nti ate kati eriddeko bw'eti obwonge ebadde etandise obwonge ate kaakati ne wajja simanya dayizoni oba butwani bugitta eteekeddwa kusenkenya mpaka luggwawo. Bw'oba okyaliwo ejja kukulya. Lwaki? Kubanga mu kiwonvu ekiyitibwa ekya Kinomu onaaba osomye mu Bassekabaka abasajja Abayisirayiri baasuulangayo kasasiro. Yenna era bw'oba osomye endagaano enkadde ogera kulaba nga waliwo ebibi byonna ebyaggyibwanga mu yeekaalu birina ekifo gye byatwalibwanga. Kasasiro yenna yandibadde akuŋŋaanyizibwa mu Kampala ayina ekifo waakuŋŋaanyizibwa Kiteezi. Kati awo baateekangayo omuliro nga gwaka buli kaseera kubanga kasasiro gyali era yayokyanga kasasiro oyo paka ng'aweddewo tebamuzikize kuba ne bwetonya asigala akola ki? Anyoka nga kitegeeza nti ekibi lwaki alifaalinga omuliro ogutazikira Kinomu kubanga eyo omuliro gwayo gubeera gwaka kubanga kasasiro bamuyiwayo. Abayina nti bayita Gehenna. Kati ate bwe zibambwa nga ze zigudde ku kkubo simanya KCC yazisse n'ebisolo bibatale nayo batwala ne bateekayo eyo. Envunyu yaayo yeebeera erya mpaka nakyo ekibwa kye bataddeyo mpaka ng'ekisaanyizaawo. Kati abo bava ekigambo kye bayita Gehenna. Mu bufunze omwonoonyi envunyu ejja kusenkenya mpaka ng'ekumazeewo naye eryoka efe. Omuliro gugenda kumusenkenya mpaka ng'akoze eki? Ng'aweddewo. Kati so tewali aguzikiza. Tegusobola kuzikira. N'envunyu tewali azitta. Wabula guzikira gwokka. In fact Bible egamba nti mpaka nga etuukiriza
ekyo kyeteekeddwa okukola ne musumba nawe kibuuza awo etata naye nina kibuuza kuva ku lunyiri luno luli mu yuda yuda 7 fires of hell zino emiriro gino egitaziki ngenda kibuuza tugende tuwummulemu ebbaluwa ya yuda esewo twenteyina ssuula twandika essuula emu naye olunyiri olw'omusanvu yuda mu olw'omusanvu kale okutegerekeka obulungi nga sodomu esewo ne gomora esewo n'ebibuga ebyaliraanawo bwe byayendera ddala okwenkana nabo ne bikyama okugobereranga omubiri omulala otyo byateekebwawo okuba ekyokulabirako otyo nga bibonerezebwa n'omusango otyo ogw'omuliro ogutaggwaawo ekibuuzo ekyo kimu wano wennyini wensoma wengenda okusoma mu Matayo essula 25 olunyiriri olw'41 era nawo ekigambo Yesu kati ku luno yakyogere agamba nti awo aligamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti muveewo wendi mwe abaakolimirwa mugende mu muliro ogutaggwaawo otyo ogwateekerwateekerwa sitaani ne bamalayika be webale omulungi atulaba katusooke tuwummulemu tugenda kuba tukomawo tweyongere tusobole okuzuula ebisingawo ku miriro gino ejageena okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu mu program yimba nange nkuleetera choirs singing group abayimbisa kinoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobola program yimba nange wano ku 3 ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3 nange omwanjuzi wo Kiwummulo Aleluya. buterevu mukwano gwaffe tukuliseeyo mu kuwummulamu tukwebaza nti okyatambula naffe naye tukwanizeeyo akatwegattako mukwano nga tuli mu kwetegereza ebimu ku byama ebikulu ku muliro gwa Geyeena ogumanyiddwa obulungi nga gwegenda okubeera empeera y'ababi oba okufa okwokubiri bwe kiri awo. Kati twagala kubanga tweyongerayo tuddibwemu ebibuuzo bino ketunagenda ku purgatory ku Tuesday. Ebibuuzo bino omuliro guno ebintu bino biringa 3 omuliro ogutazikira omuliro ogutaggwaawo ogunyooka emirembe n'emirembe ebintu ebyo kakati Yesu Kristo ayogera ku basajja oba ayogera ku bantu abaajema n'agamba nti mwe mugende eri mu muliro ogwateekebwateekebwa Setaani ne bamalayika be ogugenda okubookya emirembe n'emirembe. Ekigambo kino emirembe n'emirembe
oba ogutangwawo omuli ogutangwawo mu Lwebulaniya kiina amakulu gaakyo ge gano. Bw'ayogera ku Sodoma ne Gomora agamba nti nno ekibuga ne kibeerawo emirembe n'emirembe, toyinza kugenda kati n'osangawo Sodoma ne Gomora tebikyayaka. Gwabyokya naye tegukyaliyo. Wadde abavumbuzi bagenda ne basanga ne bagamba nti n'ettaka lino omuliro gwalyokya ddala gwali gw'amaanyi, naye toyinza kusangawo kibuga kibayita Sodoma na Gomora. Biri wansi w'onnyanja. Byasaanirawo ddala. Byabikibwa ettaka mazzi naki. Awotyo. Nga kitegeeza nti mu Lwebulaniya bw'agamba emirembe n'emirembe, kiina kye kitegeeza. Kitegeeza nti okuva ekintu kino lwe kitandika mpaka lwe kikoma. Kiringa ng'omuntu bw'awandiika akabaluwa, abantu edda bwe baawandikanga obubaluwa nga balina abantu be baagala okuganza. Bagamba ngenda kwagala mpaka Lake Victoria lw'enaakalira. Bayibuli eno bwe bawandiikibwa, ewandiikibwa ng'ekozesebwa abantu abagiwandiika nga bakozesa obuwangwa n'ebisoko okulabika nti bajjayo amakulu. Kyevudde nkugamba nti ne Yesu Kristo bw'aba annyonnyola ku kigambo kino eky'omuliro ogutaggwaawo, ayogera n'abantu abamanyi ekigambo kye bayita Geyeena, kubanga baali bamanyi nti ekyo mu kiwumbu kya Enomu wabeerayo omuliro ogwaka. Naye nga tekitegeeza nti gwaka emirembe n'emirembe, naye lwakuba nti omuliro guno guyina ekiseera we gubeererawo nga gwaka mpaka kye gwokyeza nga kiweddewo. Mu bufunze bw'agamba nti ogenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Nze Yobu nteekeddwa okubanga nkimanya nti nzaalibwa n'enkula n'empisawo omulembe ogusooka. Omulembe giba myaka emeka? Myaka 10? Abedda Abayudaaya mbu bajaabangaana. Bwe giba myaka 4 omuntu asobola okuyisawo emirembe 4-5. Kati bwagamba emirembe n'emirembe mpaka emirembe gye watonderwa okukola ekintu ekyo nga giweddeko, awo ekintu ekyo ne kikoma. Bwagamba nti omuliro ne gwokya Sodoma ne Gomora emirembe n'emirembe mpaka lwe gwatuukiriza ekyo. Ne Yesu Kristo bw'agamba nti genda eri oba bagenda eri Setaani ne bamalayika be abaategekerwa omuliro ogw'emirembe n'emirembe. Kitegeeza nti ababi bookebwe baggweewo, bamalayika abagenda ne Setaani bookebwe baggweewo, bwe gunaamala okwokya ekyagutegekerwa okwokyebwa oba okwokya guzikire. Bwe kiba si kyo kitegeeza nti Katonda ate aba mubi nnyo okusinga ne Setaani. Lwaki? Yali mu kugeza okwokya abantu abatalina bulamu bwa mirembe na mirembe, naye ate bw'atuuka okubabonereza n'ababonereza emirembe n'emirembe. Katonda abatalina kisana kusaasi. Fetufa. Naye ate omuliro ogenda okutwokya gwa mirembe na mirembe ogutazikira. Lyonna teguzikira. Nabeera mubbi emyaka 10. Lwaki onjokye obulamu bwange bwonna? Kakiba kitegeeza nti Katonda agenda kusooka kufuula abantu imoto. Agenda kusooka kutufuula abatafa ng'ekigendererwa ki atubonerezi nti bwe nayokya Yonasaani ono naggwaawo simatidde kati kamufuula atafa ndyoke mwokyeze ddala emirembe n'emirembe. Wadde yabbanku ku kyalo oyo omuntu si mukambwe. Katonda aba mubi nnyo. Kugamba aba tutakyalimu enkanya. Toyinza kugamba nti Katonda akira Setaani ng'asobola okukola ekintu ekifaananako bwe kityo. Setaani aba mulungi okusinga. Setaani aba mulungiko. Kugamba obwenkanya buba tewali. Olaba okubonaabona kunokka kwe tuyitamu ku nsi. Naye Katonda enfa ddi. Naye ng'oli myaka 7. Naye lowooza omusajja agenda okukwokya. Myaka mutwalo giyitewo. Agenda nakuwa obulamu obutaggwaawo naye bwakukwokya. Naye ng'abukuwa kukwokya. That is impossible. Naye bwe yabusuubiza abajeemu. Tabusuubizangako bantu. Tetulinayo kisuubizo kyonna mu Bayibuli nga kyakuwa ababi obulamu obutaggwaawo. N'envunyu tezisobola kubeerawo mirembe na mirembe. Zo zitondebwe zirye bantu. Zitondebwe nazo Katonda azitonda aziwa obulamu obutaggwaawo nazo zisobola okubalya. Emirembe n'emirembe. Ezivuunula nti omuntu bagenda kumubonereza emirembe n'emirembe. Terina weegiira mu kifaananyi kya Katonda ne kyali. Gamba twogera wano ku laavu abavubuka gye boogera kati. N'agamba nti I will love you forever. Naye forever means endless. Naye ate agamba I love you forever tasobola kuwangala myaka 8. Tasobola nagiweza ekikulu. Kati ekigambo forever ne wiiki 2. Eruusi ne wiiki 3. Kati ekigambo forever mu statement eyo nti I love you forever tekitegeeza nti bagenda kubeera balamu mirembe na mirembe nga baagalana. Naye omuvubuka kyategeeza nti ebbanga lyonna lye nnaamala nga ndi mulamu nga nkwagala. Kati n'ekigambo kino kitegeeza tekitegeeza nti fire will burn forever and ever.
but it means ebbanga lyonna ekyo omuliro gwe kyokya kyekinaamala weekiri gujja kukyokya tegujja kuzikiza bwe kinaamala okuggwawo nga nagwo gukoma ate nga kituufu yes nina ekintu kyenzijukidde nga tukyali baana bato obadde okimanyi nti edda bwe twalwanga ku luzzi ng'okomyewo n'akadomola jjajja nga akugamba ku luzzi omalayo mwaka mulamba oli eyo naye nga towezezaayo na ssaawa kwegamba ng'olaba nti bino bisoko bisoko omusumba kye yakozesezza yesu bw'agamba nti envunyu eziriba lya n'omuliro ogubokya tegulizikira bino bisoko tannyonnyolera ddala ku muliro gwennyini ogwokya ebbanga lyonna naye agezaako okulaga nti okusaanyawo kw'omuliro guno n'okusaanyawo kw'envunyu zino kwa mirembe na miki na mirembe n'ebizibu byennyini bye tuyitamu mu bulamu waliwo ekizibu ky'oyitamu ng'ekyamazima kigenda twala wiiki 3 naye nga wiiki esooka gye waakatambula owulira nga alowooza nti kigenda beerawo emirembe n'emirembe nze ndabirako ono omusajja yona bayibuli emwogerako nti yamala ennaku 3 mu lubuto lw'ekyennyanja naye yona bw'aba asaba essaala agamba nti ensi yansiba munye mulimu gundi emirembe n'emirembe naku 3 naye ng'alaba but it was almost forever yes kwegamba olaba n'omuntu agenda obeera mu geyeena ndaba wano ng'ono abawandiika balinga abayingidde mu mayindi ye nti ebbanga lyanaamala ng'ayokebwa nebezina baddakiika 5 ajja kubeera nga abaddemu emirembe n'emirembe ng'akyategeera kiringa forever kwegamba mukama atuyambe ebintu bino twongere obitegeera fact nafunyewo n'okunoonyereza abasumba akulaga nti bayibuli erina ennyiriri ezitakka wansi wa 57 nga zoogera ku forever and ever naye ng'ate ku bintu ebyamala edda okubaawo ekituufu so si buli weegamba mirembe n'emirembe nti beetegeeza ekintu ekyemirembe kyonna n'okukyogerako nga kyaggwa dda so omukwano gwaffe atulaba bw'osomamu mugeze ebigambo byonna ne munywereze ddala ekirungi kwe tuli kwe tutambulira abatukuvu bano abali mu ligaato oli ne basumba bantu kino mwenye wali nze abantu bensinza okuwuliriza abamu bakiwaana abalala bakivuma naye nze njala kutegeera amazima saagala beera mu ntalo z'ababulizi bankigambo pagi ekitegeeza okulongoosebwa okugibwamu kakica bw'osoma katikisimu y'abakatuliki eddongoosezo esinga ennyo okunyweza ekigambo eddongoosezo pagatole katikisimu ekyogerako nnyo bw'ogisoma ku peegi eya 29 osangawo nga bannyonnyola nti omuntu yenna atasobodde kugenda mu ggulu olw'obutuukirivu ate n'abanga tagenze na mugeyeena butereevu olw'ebibi alina omukisa wayinza okuyisibwa singa abali ku nsi bamusabira essaala ne zinoga bulungi ate ne bawaayo ne bamusabira ate ebitambiro bitambula n'ensimbi teriyo byabwiriire ne bawaayo ne bamusabira omuntu oyo asomoka ne bamulongoosa alongoosebwa so waliyo ekifo ekyo kati waliyo ekifo ekyo emyoyo gy'abantu giri eyo gikuŋŋaanye era bali mu kugirongoosa ekisinga okubeera ekyewuunyisa kiri kimu nti tetulinaayo lunyiriri lwonna mu bayibuli lwogera ku ddongoosezo ery'abafu purging of the dead nti oba mu kitabo ky'Ezeekeri kale waliyo ekigambo ekifaanananga nti abafu balina bye batuuka ne bafuna okulongoosebwa kw'obulamu bwabwe naye newankubadde nga kiri bwe kityo kati waliwo olunyiriri lwonna enjigiriza eno ze zimu ku zisinga okukkirizibwa mu bugazi bwazo ekifo ekyo not a picnic nti bw'oba otuuseeyo wabaayo obunkenke bungi nti wabaayo ebisolo ebyentiisa kati ng'ebyewalula kati ng'ezitimba
zigonya ziri eyo nti ogenda ozirabegenda okukumira eti ate awo n'obuukawo olw'essaala zino awo n'oyitawo kakati okuyigiriza okwo kusimbiddwa ku misingi egy'okuleetera abantu okugayaalirira ekibi. Kusimbiddwa ku misingi egy'okuleetera abantu okukkirizibwa mu bannaabwe ng'abasonyiwa ebibi era abayinza okubayamba. Kusimbiddwa ku misingi ogw'ebyenfuna naye si ku musingi gwa Bayibuli na kigambo kya Katonda. ndabanga ne Yesu obulokozi bwe obudibizibwa. oyogedde ekintu kye mbadde kubanga bwe kiba nga waliyo aboonoonyi gye balongoosebwa olw'okufa kwa Yesu Kristo n'omusaayi gwe tegulina kye gutugasa nga tulina ekkuba eddala we tuyinza okulongookera Yesu nga tali mu equation. Ekyokubiri, abafu baba nga bafiira ddala. Tewabaawo omukisa gwonna gwa muntu kugenda mu puligatooli. Either omuntu afa olw'obulamu obutaggwaawo oba afa nga wakuzikira mirembe na miki. Ne bwe kiba nga abafu bafiira ddala kitegeeza tewaliwo kisigala nga kiramu ate kiyite mu puligatooli ng'omaze okufa. Musumba webale nnyo puligatooli eno yengere sitaani gy'akozesa okujja Yesu Kristo mu equation. Aba amujje mu kibalo. Bw'amala okumujja mu kibalo n'alyoka akulaga nti puligatooli gy'ogenda okuyitiramu Yesu ali bbali nga kitegeeza nti nsobola okubaako byenkola ebibi sobola okubba ettaka ly'abantu singa mba nnina omuntu ayinza okunsabira ate nga ne ku byenzi bye ayinza okutwalako n'abaako baagabirira wano ne basindika essaala. Kati Yesu Kristo mu equation yaba avuddemu. Kitegeeza nti enkya bwe bakeera ku makya ne basanga omubbi kkondo nga bagamba nti kati abaliddwa mu lubu olw'abatuukirivu toyinza kwewuunya kubanga ayina omukisa gy'ayitirira. Naye n'ekyakyo ekino nti ne bw'ombuulira enjiri efaanana etya siyinza kudda okweraliikirira ne bwe sikkiriza Yesu bagenda okunnongoosereza kubanga olwayo nsobola okubba olwayo nyinza okwenda gwe ne weenenya n'okola otya gw'ayagala okuyitira mu Yesu n'oyiteeyo no problem naye nze nja kweyitira eri mu puligatooli. So endowooza eno egezaako kujja kye bayita social order. Ejjawo okufuuba ku kibi efa n'okufuubanira okubeera n'obutebenkevu mu kitundu kwonna kuvaawo bano abasajja abaabonaabona mu Bayibuli olw'okukkiriza puligatooli etugamba nti baali beemalira budde. Musa lwaki teyasigala e Misiri n'ali ebirungi bw'amaliza puligatooli ne bamulongoosa. Yali teyeetaka kuvaayo mbw'atambule ne Mukama. Naye yo Bayibuli egamba etya? Ezekiel 18 lunyiriri wano olwabiri otuuka ku lwabiri mu ebbiri. Bayibuli egamba nti emmeeme eyonoona y'erifa. Tewali puligatooli awo. Omwana talibaako butali butuukirivu bwa kitaawe so ne kitaawe talibaako butali butuukirivu bwa mwana we. Obutuukirivu obw'omutuukirivu buliba ku ye n'obubi obw'omubi buliba ku ye. Naye omubi bw'akyukanga okuleka ebibi bye byonna bye yakola n'akwata amateeka gange gonna n'akola ebyalagirwa eby'ensonga talirema kuba mulamu era talifa. Tewaliba ku byonono bye byeyonoona ebirijjukirwa ku ye alibeera omulamu mu butuukirivu bwe yakola. Omulabyo bwe bwamunnyonnyodde awo kyokka olwabiri n'agamba omuntu omutuukirivu bw'akyukanga okuleka obutuukirivu bwe n'akola ebitali bya butuukirivu n'afiira omwo mu butali butuukirivu bwe bwakoze mwalifiira era tagenda kukola ki tagenda kujjukirwa. Nfact waawo wano olulala lulimu Ezekiel 14 olwabiri ngatteko lugamba Nuwa ne Danieri ne Yobu newankubadde nga baali omwo nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda tebaliwonya mutabani waabwe newankubadde muwala waabwe baliwonya emmeeme zaabwe bo zokka olw'obutuukirivu bwabwe si baana baabwe. So kati ne bw'osaba essaala ng'osabira mwana wo eyabadde atigomya abantu ku kyalo nga yafiira mu butali butuukirivu bwe n'alama. So principle ya puligatooli
erwanagana n'okuyigiriza kw'ebyawandiikibwa. Okay. Sintuufu. So twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna eri abo abagenda maaso n'okulowooza mu ngeri eyo nti kyemukola zibasanze bwe muteenenya. Bwe lulimi olwangu omuntu yeetereeze nga mulamu ategeera obulokozi ne Yesu. Era Bayibuli kufa nga tamutegedde mbw alirongoosebwa mu puligaatooli. Mukono gwo kyegulaba okola kikole ng'olina amaanyi. True. Kuba magombe gyogenda teri kumanya, teri kutegeera, Yes. teri bikola. Teri bikukola kintu kyonna. Mubuulizi mwenda olw'ekkumi. Kati ate ogenda togenda mu puligaatooli n'obuuka emisoto egiruma. N'odduka ate n'obuuka empologoma. Naye Sitaani nga mufere obwo nnyo. bufere bw'abannaddiini Sitaani yaligezaako okulimba abannaddiini babuzeebuze abantu balime kwenenya. nti omuntu teweetaaga kwenenya kati. Waliyo Waliyo omukisa ogwokubiri ng'omaze okufa. Gukutereeza. Tujja kulangira mu luvubu lw'abeesiima. N'abeesiima. Waliwo wane olusuku lwa Katonda omuli emyoyo egitalina mibiri. Endowooza y'Abaprotestanti abamu. Weewaawo bo tebakkiriza mu puligaatooli Abaprotestanti. Naye bo bakkiriza mbu emyoyo egy'abatuukirivu abaafa mbu giri eyo gyeyagala mu lusuku lwa Katonda. Sumba bange mutaanye ensonga eyo Kakati ate na wano nawo nga tuwunzika. kati ate na wano nawo waleeta obunkenke. Kubanga Kubona mu musalaba Yesu yamugamba kubanga abantu abana abayitibwa mu lusuku lwa Abaprotestanti kigambo Protestanti kitegeeza abawakana. Abali ku Bayibuli yokka. Abawakanya Ate puligaatooli ebintu bino ebitali bituufu. Naye ate bwe batuuka wano ne baba nga bafaananira ddala n'abantu abasamize. Kubanga bo abasamize bakkiriza bwe bati nti omuntu bw'afa ate omwoyo ogumuvaamu gubeera n'amaanyi mangi okusinga ng'akyalina mulamu. Kati ate omuprotesitanti naye agamba nti omuntu bw'amala okufa afuna omwoyo gumuvaamu n'abeera w'amaanyi. Naye kyewuunyisa kye kino, bw'agenda mu paradise oba mu lusuku lwa Katonda alaba omubiri gwe ng'envunyu zigusenkenya. Abeera eyo n'alaba abaana be be yaleka nga balina ettaka nga kitaabwe omuto oba abasimanya abakuza alitemwemu ebibanja alaba nga abaana babonaabona. Naye ate olw'okuba nti wadde ebintu byali bye talina maanyi kujja kubayamba. Kati bali eyo balaba abaana baabwe babonaabona mbu naye ate bali mu kwesiima. Beesiima kingi ebiri ku nsi babiraba tebasobola kujja kubayamba. Kati n'osanga ng'ono omuprotesitanti afaananira ddala omusamize agamba nti omuntu bw'afa abeera n'amaanyi. Kino kiraga nti abantu abo ate bali mu nnaku nnyingi nnyo okusinga ne bwe kirowoozebwa. Kubanga Katonda yabawa obulamu basigale nga bategeera nga balaba naye nga tebalina busobozi bwe bayinza kuteekawo. Tebalina mibiri. Kati kitegeeza nti eyo gye bali ate bali bubi nnyo. Kubanga ebintu ebiri ku nsi kuno ebibonyaabonya abaana baabwe ne bazzukulu baabwe babiraba naye nga bali awo bambi bali awo tebalina kusaasirwa. Nze ndowooza nti ate ekyo kiba tekikola makulu. N'ekirala kye kino bwe baba ddala nga abantu bano bali mu kwesiima, abantu abayimba ebigambo bino ate nga nabo si batuufu ti abantu bandibadde bafa ne bagenda eyo be bandibadde abatuufu. Kye ŋŋamba nti abantu mu kufa tetwandikaabe maziga, tetwandisiise bigere, tetwandikubye mulanga kubanga bagenze mu kwesiima. Naye ddala lwaki tukaaba ng'ate bagenze mu kulya bulamu? Kitegeeza kwegamba twesunga bwesunzi katufe kati nalwana kati bwekibanga ddala abantu bali mu ggulu bali abanywa bali ne Yesu waabwe batambula eruyire. Katonda teyanditugambye nti temuttanga. Naye wano bagambye nti tebalina mibiri. Tebalina mibiri naye bategeera. Tebalina mibiri naye bategeera. Tebalina mibiri naye balaba. Paradise nga kintu kirungi nnyo. Tebalina mibiri. Kati bali batya? Kati bali mu paradise eyo simanyi kye banyumirwa. Banyumirwa kati tebalina mibiri kiki banyumirwa mu paradise nga tebalina mibiri. Bali abatya ku muti bali abatya ku muti ogw'obulamu. Banywa batya amazzi emyoyo. Kye ŋŋamba kati emyoyo mu paradise gikolayo ki? Ginyumirwayo ki? What is enjoyable there if you were soul living somewhere? Naye Musuba waliwo n'ekirala. Yesu Kristo aba naye mulimba. Bw'agamba nti kaakati ŋŋenda okubateekerateekera ebifo. Ndikomawo nate. Nze bwe ŋŋenda kukomawo. Mbatwale.
kati bwe babanga tebamusanga yeeyo Kristo wali otugamba kintu ojja kudda otutwale nga tebakusangayo bwekibanga abafa bamusinkanayo kati adda kunona baani Pawulo bw'awandiika n'agamba bwekibanga Yesu Kristo teyazuukizibwa kitegeeza abo bonna abaafiira mu ye bagenda kuzikirira Pawulo kyagamba bwekibanga Yesu teyazuukira kitegeeza abaafiira mu ye bagenda kuzikirira kakati ate babatyanga bagenda mu kuzikirira nga buli afa agenda mu ggulu olaba nga wano waliwo okwegamba buli afiira mu Yesu Kristo bwekibanga buli afiira mu Yesu Kristo akwata kkubo n'atuuka mu ggulu olwo kakati ekigambo nti singa Yesu teyazuukira abafiira mu Yesu balizikirizibwa tekikola makulu kubanga bonna abafa bagenda mu ggulu no one will perish Yesu ne bwe yandifudde Yesu ne bw'atandifudde abantu bagenda mu ggulu bwekibanga abafa bagenda mu ggulu then okufa kwa Yesu n'okuzuukira kwe tebirina kye bigasa kubanga buli afa akola ki olaba enjigiriza ekyama ezijja abantu ku mulamwa so enjigiriza eno ejjawo ekyokudda kwa Yesu okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba eggologoosa kuba tekulina mugaso bakuja mu n'okuzuukira kuba tekulina makulu tekulina makulu kubanga omuntu bwafa agenda direct mu ggulu Yesu ekyakuleeta kiki kati awo Yesu yeekulusaba yajja kati wajja kunona ki lwaki bakuba emiggo era lwaki yazaalibwa Mariyamu mu bufunze Yesu aba yabeererawo tulina mugaso lwaki wajja ng'abafa bagenda okay talinawo mulimu kati ate waliwo nawe wagamba nti mu Basesalonika agamba nti akagombe k'enkomerero bwe kalivuga kubanga kagenda kuvuga Yesu Kristo alyoke ajje ne bamalayika nga bava mu ggulu okunona abali ku nsi kuno abaafiira mu ye basooke bazuukizibwe kati ate bali mu ggulu ate bazuukizibwe Yesu yandibadde adda buzzi nabo abatukuvu baffe bali mu ggulu jangu nabo Yesu yandize buzzi nabo ku nsi ate lwaki ajja kuba nonawano ng'ate baagenda lwaki ojja n'abamalayika jangu naabo Peetero agamba nti bassebo njagala bakakasa kye jjajjammwe Dawudi kati awo yafa okumanya yafa n'amalaalo ge gakyali waffe tugalabako tebagenda mu ggulu so endowooza yo gamba nti emyoyo giri mu lusuku lwa Katonda nga tegirina mibiri nayo ndowooza etazimbiddwa ku byawandiikibwa kati wano abaprotestant bazituwadde ez'enjawulo wano bazituwadde bulungi nnyo so atulaba omuntu bw'afa oba mulungi oba mubi muntaana mwasigala kyobola ne bali abazuukira n'abazuukira Yesu ng'azuukira bayogamba nti entaana zaabwe zakola ki zaabikkuka entaana zaabwe zaabikkuka ne bavaamu bwe kiba kati nga bali mu ggulu yandibayise ne bawamutukayo entaana zaabwe Katonda azaagazaaki nga tebagenda mu ggulu babikkula zaaki so kati mu conclusion ntwala kuwunzika ensonga zino endaba ya Bayibuli ku nsonga eno ey'okufa eya okubulamu obutaggwaawo negeyeena bagitufunziriza mu gundi ku Thursday omu ku basajja abalwana ennyo okwogera ku bulamu obutaggwaawo yali Yokaana ndowooza tetwaliwo yamusinze kubwogerako naye Yokaana kyateerabira kunyweza nti obulamu obutaggwaawo bw'abantu bokka bakkiriza Kristo bokka tetulinawe tusoma ku bulamu butaggwaawo nga buweebwa atalina mwana wa Katonda kyava gamba nti alina omwana alina obuki atalina mwana talina buki talina bulamu obulamu obutaggwaawo obulamu obw'emirembe n'emirembe bwe tukkiriza Yesu kati buba bwaffe naye okubugabanako mu bujjuvu bwabwo ekyo kigenda kubeerawo nga tuzuukidde ku lunaku lw'enkomerero tewabaawo omuntu yenna alaba ebigambo bino atandika okuyigiriza nti obulamu obutaggwaawo tubugabanako kati oba obutafa era bw'otandika okusomesa n'ogamba nti abafu babonaabona mirembe manya ababi babonaabona emirembe n'emirembe tebafa envunyuzi bali emirembe n'emirembe tebafa obeera nga agamba nti ekirabo ky'obulamu obutaggwaawo bonna Katonda agenda kukibawa gamba baba ba Katonda kubanga Bayibuli egamba nti Katonda yekka yalina obutafa Katonda yekka yalina obutafa ababi bokka be batafa kale bw'ogamba nti n'ababi bagenda kubanga nabo tebafa mu geyeena eyo gye bali kitegeeza nti God is going to award eternal life both to the wicked and to the righteous
ekirabo ky'obulamu obutaggwaawo Eh, kiri mu mwana wa kiri mu katonda mwana wa katonda yesu yesu kristo. yes Okay. kaakati atalina mwana talina bulamu talina bulamu alina omwana Alina yalina obulamu. obulamu ye aliwo amulina yo yamukkiriza Mukkiriza. ng'omulokozi we. amukkiriza dde. amukkiriza olunaku lwategedde amazima Oh, Nti Yesu Kristo yafa. talina kulinda kufa. talina kulinda kufa alyoka akkirize alina mukkiriza nga mulamu kati bw'oyigiriza mu ngeri yonna nti ababi bagenda kubonaabona mirembe na mirembe obalanga agamba nti nabo mukama agenda bbawo obulamu obutakola ki kitegeeza ffenna tuyina the same ffenna tugenda kufuna ekirabo Paulo kyagamba nti katika tulye tunywe tulye tunywe tufe kubanga era bulamu obutaggwaawo Bwe buli. mu geyeena tubulina ne mu ggulu tubulina however raffe tugamba abalaba ebigambo bino nti tubakoowoola bategeere nti yesu yekka yalimu obulamu enjigiriza zonna endala ezigezaako okutusiigira ekifaananyi nti tetujja kufa ziva Babuloni ziva wa setaani obutafa tubufunira mu muntu atya alina obutafa yekka. yesu kristo Mukama waffe yeebazibwe. amina Omulabi waffe okirabira ddala nti sitaani akozesezza nnyo ekyokuyiga kya geyeena okusiiga katonda enziro. Naye twebaza nti ekigambo kye bayibuli kituzibula amaaso kitubembulako ekifu ku maaso ne tubeera nga tutambulira mu musana. Munywereze eddala ekirungi ekirungi tukitegedde nti bwe bulamu butaggwa mu kristo. Ekyo kye tuba tunyweza kakasa nti okukkiriza kw'okwongera okukula buli lunaku mu kristo kubanga oyo yekka yalimu obulamu obutaggwaawo. amina Musumba ffe ssebo otuweereyo okusaba nga tuwonzeka. kitaffe tukwebaza kubanga obadde wamu naffe ebigambo byetwogeddeko byebuziba naye tusaba bigaziye mu bulamu baffe okuyita mwoyo omutukuvu amina kisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe era kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna oba omukisa omuntu alabe puroguramu eno naffe abagibaddemu mukama gisinga obukulu otuwa obwesige muggwe nti muggwe mwe musangibwa obulamu mwokka tukusaba tukukkirize obulamu obutaggwaawo bw'olibanga okomezaawo obwakabaka bwo obutugabire ng'ekirabo tusabe n'okwebaza okuyita mu linnya lya yesu kristo mukama waffe Amina. Bwebale nnyo mukwano gaffe okuba nti otambudde naffe okuva gye twatandikidde paka we tuwunzikidde era tusaba ekisa kya yesu kyeyongere gy'oli ng'owummula ku ssabbiiti ye entukuvu olunaku olw'ekitiibwa ate olw'essanyu emirembe gye n'ekisa kye byeyongere gy'oli